Musaza Buddu abakulembeze mu ggombolola ya Kalungululo mu district y'e Kalungu beeraliikirivu olw'ebyalo mu ggombolola eno ebyapimibwa okufuna amasannyalaze ne gatabiweebwa nga kaakano abatuuze mu bitundu bino batandise okuteeka abakulembeze ku nninga. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu yalina ebikira ku bino. Ebyalo mu ggombolola eno eya Kalungululo ebyapimibwa ne bitateekebwa mu masannyalaze okusinga biri mu luka gw'e Nabutongwa n'ogw'e Bwasandeku. Abakulembeze mu ggombolola eno bagamba nti abatuuze bangi mu byalo bino babatadde ku nninga olw'obutafuna masannyalaze. Kansala Mutebi Charles ono nga yakiikirira eggombolola eno ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu ategeezezza nti nga bo abakulembeze mu kitundu kino bali mu kutya olw'ebyalo bino okubuukibwa mu nteekateeka ey'okubunyisa amasannyalaze mu disitulikiti y'e Kalungu. Kyokka Mutebi Charles agumiza abatuuze mu bitundu bino n'agamba nti nga bali wamu n'abakulembeze abalala mu disitulikiti y'e Kalungu bagenda kutuukirira ekitongole ekya Rural Electrification Agency beekubira enduulu. Mu ggombola yange ya Kalungu sub county ebitundu ebyamakingibwa okuteekebwamu amasannyalaze tebyagafuna. Bw'otunulira ekitundu okuva ddala kati Gondo oyite Kiranga Bugwa Kyamusoke n'ebitundu ebimu ebya Kalukero ebitundu ebyo tebinafuna amasannyalaze. Naye Speaker angumiza nti tugendako mu ofiisi z'abakulu abo abakola ku Rural Electrification tulabe ensonga lwaki ebitundu ebyo byapimibwa ate ne bitateekebwamu amasannyalaze. Kuba mpulira nga nina ennyonta nnene nnyo okulaba ng'ebifo ebyo bigenzemu amasannyalaze kubanga byali bimaze okupimibwa. Kati ate tulabe ebitaapimibwa oluvannyuma naye ng'ebyapimibwa okusookera ddala nga tutandika program byonna nga biweereddwa amasannyalaze nga bwe byali biteekeddwa mu plan. Nga tukyali mu ssaza Buddu abatuuze mu Kigangazzi Town Council bandisibwa amazzi amayonjo agabaweereddwa bannakyewa oluvannyuma lwa mutuuze munnaabwe nannyini kibanja awazuuliddwa ensulo okugaana okusima oluzzi mu poloti ye. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior yalina ebikira ku bino. Bannakyewa aba Rotary International nga bakulembeddwamu Rotary Club y'e Bbunga basalawo okuyamba bannabukomansimbi nga babayunga ku mazzi amayonjo aga ttaapu era basalawo amagombolola okuli Bigasa, Kigangazzi ne Kibinge amazzi ago gasookeeyo. Bano baanoonya ensulo we banaasima enzizi we banaasinziiranga okugabira ebitundu ebyo amazzi era amazzi aganaagabira ekibuga ky'Ekigangazzi we baagazudde nnyiniwo asaba buwanana. Omubaka omulondo wa Bukomansimbi North era nga yakuliramu emirimu mu Rotary Club y'e Bbunga abakulembeddemu okubunyisa amazzi gano nga ye Dr. Nduwalana Christine Nandagire ategeeza Kyabassa nti asazeewo okukkakkana wansi yegayirire nannyini kibanja ewazuuliddwa ensulo waakiri asale ku ssente z'ayagala bamuwe mu bufuuti we bagenda okuteeka oluzzi ekitundu ekyo kireme kufiirwa mu kisa guno. Nemberi nga ye nannyini kibanja yagaana tusimewo ate nga we twalaba nga nno we wali water source nga amazzi we gava n'agaana. Kaakati yatusaba essente nga nnyingi naye nga nze nasazeewo mu buntu okutuula naye tulabe nga at least kapoloti akakatuguza nga ffe aba Rotary Club of Bbunga tuteekemu ssente ate tulabe nga n'Ekigangazzi ewali abantu banga b'Ekigangazzi nabo balina okufuna amazzi kabisa. Bukomansimbi North kitundu kikalu ddala wadde nga abaayo bayimiriddewo ku bulimi na bulunzi kyokka bakozesa biddaamu ebyasimwa abamuzira kisa wamu ne bunnayikondo obutonotono nga singa omukisa guno ab'Ekigangazzi guno abasuba ekizibu ky'amazzi kyakusigala nga kibatawaanya. Tukyali mu ssaza Buddu omuntu omu afiiriddewo n'abalala babiri ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi pikipiki ku babadde batambulira bwe zitomeraganye bwenyi ku bwenyi mu kabuga k'Ekyakalenzi mu ggombolola y'Ebigasa Bukomansimbi. Omugenzi ategeerekese nti ye Tamale Edward era nga yabadde akulira ebyokwerinda ku kyalo eky'Ekabula Soke mu Bigasa. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe nga akabenje kano kagwawo pikipiki zino zibadde ku misinde gya yiriyiri ng'ate omugenzi abadde atisseeko ebidomola bya walagi ng'abitwala mu katale. Wabula ate pikipiki zombiriri tezifunise ennamba olw'abadduukiriza okuzikweka nga tebaagala poliisi y'ebidduka ezifune. Musaza Singo amyuka akulira abakozi ba gavumenti e Kassanda mwenyamivu olw'embeera embi abamu ku bakozi mwe bawummulira nga banyusa emirimu gyabwe olw'obutategekera bukadde bwabwe. Sewankambwe Kikera amyuka akulira abakozi e Kassanda bino abyogeredde mu lukiiko lw'Abegasi mu ssaaka eya Mubende Employees and Community Cooperative Savings and Credit Society n'ategeeza nti kyenyamiza okusanga abamu ku bakozi ba gavumenti mu disitulikiti okuli Mubende ne Kassanda nga batuuka okuwummula nga tebazimbyeyo yadde akayumba ekintu eky'obulabe ennyo eri obulamu bwabwe.
Agambye nti kino kivudde ku bakozi bano obutatereka ku nsimbi ze bafuna mu bibiina by'obwegassi okubayamba okwekulaakulanya. Yakulira Mubende Employees Sacco Katumba Mugerwa ategeezezza nti basobodde okuyamba abakozi ba gavumenti bangi okwekulaakulanya mu bintu ebyenjawulo nga bayita mu kubawola era mu kiseera kino balina bammemba 725. Ekyatutwala mu Sacco muno kukulaakulanya mbeera zaffe ez'awaka si bwe guli naye oluusi obawola ensimbi oba tonnazifuna obale pulaani A bwe bazikuwa neefuuka B mu kumaliriza nga C kati kiswaza mukozi munnaffe okutuuka okuwummula nga n'ennyumba takoze eki talina ffe tukaabya amaziga nga tuziika bannaffe nga ne we mumuteeka tewali nju ne muteekawo katundubaali ne muteekawo abadde omukozi wa gavumenti okiyogera wano tuluusi tukirekaawo naye nga kikulu era nga bwe mba neebaza abakozi okukola emirimu mbagamba mwebale okukolera emirimu gya gavumenti ate mwebale nammwe okwekolera ng'abantu njagala okubakubiriza bassebo ne bannyabo gavumenti akadde kajja kutuuka tayimu ti agambe lekeraawo oba oyagala oba tokola ki embeera wetuuse ne contract bakyazigaba ng'otuusizza retirement kubanga n'abaana be wazaala batuuse okudda mu kifo kyo. Ate mu ssaza Gombo omulabirizi wa Central Buganda kitaffe mu Katonda Michael Lubowa Sinnabulya ayongedde amaanyi mu kitongole eky'abavubuka n'abaana bw'akirondeddemu omwawulo omujja. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikira ku bino. Bishop Michael Lubowa Sinnabulya agambye nti okwongera embavu mu kitongole ky'abavubuka n'abaana yamaze kuzuula nga abavubuka bangi beesambye ekkanisa nga n'abaana tebakyafiibwako. Omulabirizi Michael Lubowa Sinnabulya asinzidde ku kitebe ky'obulabirizi bwa Central Buganda e Kasaka mu disitulikiti y'e Gomba mu kutuuza kanoni Abaho Godfrey Lwembeho mu kifo ky'obuweereza obwo. N'agamba nti okulonda munnaddiini oyo ku kifo ky'abavubuka n'abaana obulabirizi bwamaze kumwetegereza nti olw'okuba alina amazima yayitibwa ate nga muvubuka nga n'olwekyo nti ajja kusobola bulungi okutambuza n'okutwala mu maaso ekitongole ky'abaana n'abavubuka era asabye abakristaayo nti bamuwagire. Mu ngeri y'omu omulabirizi Michael Lubowa alangiridde nti ebikujjuko by'obulabirizi bwa Central Buganda ebyokuweza emyaka 25 bukyanga bulabirizi obutandikawo gattako naye nga omulabirizi okuweza emyaka 4 bukyanga atuuka mu bulabirizi obwo nti byayongezeddwayo mu maaso nga kati ebijaguzo ebyo byakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Ye kanoni Abaho Godfrey Lwembeho ng'era ye Ssabadiikoni w'e Maddu mu Gomba yeebazizza abakulu okumulonda neeyama nti agenda kuzza abavubuka mu kkanisa wamu n'okubagatta. Nga bwe ndoneddwa nga youth ministry era nga nze kanoni w'aba youth nsuubira aba youth okubateeka mu kkanisa naddala okubayingiza mu kulembeze bw'ekkanisa ba youth okufuna association zaabwe ba youth okufuna services zaabwe ba youth okubagatta ku mitiko egy'enjawulo okulaba nti Maddu Kidiikoni ne Central Buganda Diocese ebintu ebyo byonna bitambula bulungi ate nga biweesa Katonda ekitiibwa. Njagala kubajja mu kizikiza eky'amaanyi. Omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Butambala mu ssaza Butambala Ssaalongo Kalema Fred Paxi yeebazizza abakulira laadiyo Kyabasa olw'enteekateeka etumbula embeera z'abantu eya CBS Pewosa gy'agambye nti keetuuse mu Butambala abaayo bagenda kuva mu bwavu. RDC Kalema Fred Paxi abadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Butambala Bugoye mu tawuni kanso y'e Gombe mu nsinkano n'abakulembeze b'abakyala ab'e Gombe ne Bulo mu kubabangula ku buvunaanyizibwa bwabwe n'okumanya ebibasoomooza. Agambye nti enkola ya CBS Pewosa eyambye nnyo abantu abakolera awamu ne batereka era ne beewola ate nga bayambibwako abakugu mu by'ensimbi nti era y'ensonga ebibiina bya Pewosa ebigaana okugwa naawe ekyokulabirako nti mu bitundu by'e Buddu nga naye kennyini mukulembeze mu kibiina kya Pewosa ekimu nti abantu bali na buwumbi bwa nsimbi ze batereka. N'obukulembeze bwennyini era mubugendemu kubanga kambalage okusevinga okwawamu okwa Pewosa mubanga muli wamu Pewosa yonna gyali abakyala abasinga okubeeramu bonna bakyuse nga bwolaba ekibiina kyammwe bwe muwola akakadde Pewosa ntono nnyo ezitawola sente ezo naye sente zammwe olw'okuba bwe babeera n'abasomesa abatendeke be mutasasula nga bo eva babeerawo bakola omulimu gw'aba CDO ku bwereere bakakubiriza buli kaseera ne bababeerako ng'ate si gwe basasula mumaliriza muvuddemu omulimu omulungi.
Abakulembeze b'abakyala Bulo ne Gombe Town Council abakulembeddwamu Margaret Nakidde, omukiise w'Entolomwe saako Nansamba Aisha omuwandiisi waabwe owa disitulikiti ne Joyce Tumusiima ow'eggombolola y'e Bulo n'abalala bategeezezza LDC nti enkola y'emyogo eyonoonye nnyo ekifaananyi kya gavumenti y'NRM ti olw'okuba abantu abamu bagitwalanga ey'obulimba ate ng'abantu banyiivu olwa ssente zaabwe ez'ekinaku ez'abasoloozebwako nti balyoke bafune ssente z'emyoga kyokka ate era ne batazifuna. Abakyala b'e Butambala era bagambye nti banyiivu olw'obutamanyisibwa ku nteekateeka za gavumenti ezibakulaakulanya nti olw'okuba abakozi ba gavumenti basirikira enteekateeka ezo olwo abakyala abasookerwako wansi mu byalo ne basigala mu kizikiza era LDC Kalema Paxi abasuubizza nti agenda kulondoola ensonga zaabwe zino zonna. Peter Kansala Joyce Tumusiime okuva mu ggombolola ya Bulo. Ekiremesezza ebintu byonna kwe kulaba nti enkola ya gavumenti tekka wansi mu bantu. Tubadde twetaaga emisomo ng'egyo buli kimu kyonna kyonna ekinaabanga mu gavumenti kijjenga ku kyalo, omuyigiriza ajje ku kyalo tukuŋŋaanye abantu, asomese abantu, ategeeze abantu ku bigenda mu maaso ku nkola za gavumenti.